yali amaze okukkiriza okuwaayo bino ebyobugagga bye. Obuzibu kwe bwava ye mukyalo okujja ne statement endala nga ye kikyayagala ayagala bateeke mu mannya ge wabula siga abaana. Omukazi yajja ne statement oluvannyuma ng'ayagala bateeke mu mannya ge wabula si baana. Kati bano bannyina ba Hajji be babuusa Hajji ne bamugamba Hajji kyogenda okukola gwe ebyobugagga ebyo tewabimenyekera. Era olwayo kyentegedde bw'amala okuweereza Hajji akatambi akalaga muwalaawe ne audio maze n'enjuulira. Bwe yamuweereza akatambi nga muwalaawe amulumereza nti amwebaseko kuba lwali lunaku lwa Mande. Olunaku olwo olw'Emmande baali babagobye ku ssomero era n'amuddizaayo n'abasasula school fees. Kati kuolwo lwennyini bw'amala okumuweereza bino Hajji nga yali agenda kuddayo Sudan ng'abavudde waka bayombaganye n'ebirala ebyaliwo. Bw'amuweereza akatambi ako Hajji mu audio gye mpuliddeko mu ssimu ye yennyini eya Hajji eyinwa baganda be, audio mweri Hajji ng'amugamba nti naye mukazi gwe naawe onsobedde, mukazi gwe naawe onsobedde. Dakiika bbiri oleeta byanjaga, dakiika ate simanya bya mwana, kakati nze binsobedde. Kakati alhamdulillah Katonda yasinga okumanya kyonna ky'oleeta sirina kyakikolera. Era olunaku lwe bagenda omukwata nga bamugje emutundwe, abaana ba Hajji waliwo abaali okumpi bamugamba waliwo abasirikale abali wano abakunoonya nga bamugamba taata dduka. Hajji kyava abagamba nti bannaye sigenda kudduka, sirina kye nakoze, bino Allah ajja kubinwanira kyemmanyi yabitandise. Hajji alina possibilities ezisobola okudduka mu ggwanga ng'ategedde kubanga omukazi yasooka n'amuweereza already akatambi. Awo njagala muwulirize bulungi. Omukazi yasooka n'aweereza Hajji akatambi, kitegeeza Hajji yali amaze okitegeera nti ddala kalabaaye. Era yalina obuyinza bwonna kubanga yali already asangiddwa nga addayo Sudaani. Naye yagaana okugenda okudduka. N'agamba bano abaana mubaleke bantwale, ze mmanyi sirina musango. Kati leero wano wagendo njagala muwulirize emboozi eno, temugiwulirangako walala nezo ngifunye. Hajji nga tannawasa Hajjati Zula, waliwo omukyala gwe yali ayagala bamuyita Mariam. Muwulirize. Waliwo omuwala gwe yali ayagala bamuyita Mariam. Mariam oyo yamufunyisaako n'olubuto mbu ne luvaamu. Kati Hajji mu process eyo nga tannaba kusalawo afuna Zula. Hajji alekawo Mariam. Emboozi gyenjogerako mba mugimanyiiko, abamu mujja kuŋŋamba nti kituufu. Hajji aleka Mariam agenda ne Zula, bakola ebyo byonna. Bwe bagenda mu process nga bali mu kweyagala, bino Katemba atandika okubeerawo. Oyo Hajji nga bamusibyeko ogw'okuba nti ye yatta Kawesi n'ebirala, ogw'okubeera omutujju. Kyalina abatujju bafandingamu ssente, bamutwala ne looya woono gwe twabadde naye mwami Nsubuga Kenny, gwe sigenda kugaana kwatuukiriza amannya, gwe nabadde naye eggulo ku live. Mbu bafutyanka ebintu, bakola ebintu kakana Hajji nga bamuggyako miliyoni zeebi kuba omusango gwali gwa Naggomola. Era bwe nabadde ne looya wooyo Kanso Kenny yayogedde live. Naga kituufu si gwe mulundi ogubadde gusoose Hajji okumuggyamu ssente ku nsonga ezeefaananyirizaako bwese zipangiddwa omukyalo oyo Zula. Kati wano wenjagala owulirize, bwe baatagalamu ne Hajjati, Hajji ono asalawo addeyo ewa ex wono Mariamu. Badde ne wa Mariam kugambye essimu ya Hajji leero mbadde tugirabye direct byonna. Ewa omukyala gye tubadde ewa minister. Tutidde n'okutya. Wuliriza. Mbu Hajji, it was 400M. Omusajja mugagga. Kati for information kyagala bagamba kituufu y'omusajja mugagga. Ebyaddala y'omusajja mugagga.
just Zula yamusoma katabo tulina kye tuyita okusoma akatabo nti Zula ayina enkola ye gy'abadde atera okukola mwakyangira abasajja nti takukkiriza omuzimbire ku poloti gwe gy'oguze era yamugamba Hajji nti abaana bo bajja kunsumbuwa nze saagala kubeera mu bintu by'abaana bo mbadde nsaba nze onzimbire wano ku poloti yange konsanze nze eri saagala kubanga Hajji yali olwedde atandise okumupulaningira era awo we yatandikira mpola era ekyaddirira nga munnange ng'atandika okumuzimbira eyo ku eyo poloti gye tuli mu kwogerako ng'amuzimbira kabadde kakodyoke kakati tuddeyo ku nsonga za Mariam bwe bakyankalanamu kati taboona omusiru bwe bya Mariam bijjira kijja kigwa mu mboozi tekimanyi na weevudde tekimanyi na bye tuliko tekimanyi na lwaki tunyumya bino ebintu kidduka batukana nti blocking kakati nga tukola ki ebyo nga biggwa nga Hajji addamu